Mulungi era muliza mulungi ow'omukutu ogwa Daily Still Hope oba akatuuka sooka subscribing liking ate osobola okuba nga osharinga osobola okuba nga ate tosubwa kintu kyonna kigenda kuba nga ate tukiteekayo kakati eri mmwe mwenna abasaba linki twabagambye nti eri linki gye tukuwa ya birooto byokka otawaanyizibwa mu birooto tobijjukira tobitegeera tolota weerabira byonna ebikwatagana n'ensi ey'omwoyo ebirooto n'okwolesebwa gwe sabaawo linki mu comment section tujja gikuwa osobola ogende subscribing oteekeyo ekirooto kyo tujja kuba nga ate tukikuddamu katusabe kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi olw'olunaku olwaleero akubanga obukeeseza n'obuzibya nga tukyali balamu asirwa amaanyi sirwa bwiza abula olw'omwoyo wo twaniza okubeerawooko era tunyika munagane w'omusaayi gwo omwoyo omutukuvu bajja atukulembere era asomesa abantu bo osobola okuba nga bategeera amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amina. Mugala Jamil wendi mu studio okubanga ate mutwalira ddala maaso naalo ng'ali ku kamera alinisa hotel mu kibuga Jinja ayitirawo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi lunaku lwakuna weekend nateera okuba nga etuuka yoba olina omukolo gwonna yitirawo ate ebintu bisobola okuba nga bitambula maaso. Mu studio sirinzeka omukulu yakomyewo dda bamuyita Mr. Pastor badde ate sita Pastor Kango siri ekyo. Yes. Akomyewo kubanga ate atutwalira ddala mu maaso wali we twakomera ddala naye olunaku olwaleero tugenda kuba nga ate tutandikira ku bibuuzo abantu abasinga bye babuuzizza tuggyeemu ebyo ebyamakulu ennyo asobole okuba nga asookaddemu ebibuuzo ebyo wamala okuba nga abiddamu tujja kuba tutandikira awo ekitundu kyaffe ate ekyokuna mu linnya erya Yesu. Buuza ku bantu. Abantu bambalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale nnyo okugoberera omukutu guno mwebale kutwagala mu sharinge subscribing mwongere okutematemamu obutambi buno nga mubutambuza nga butuusa ku bantu abatasobola bokufuna oba okusharinga linki ya channel. Okay. Kale kakati ebibuuzo speed tusobola okuba nga tudda wali we twakoma onaabuuziza muwe enjawulo ayinza okuba papi agenze mu maaso naye gwe oyinza okuba osobola omuddamu muwe enjawulo wakati wa Geena n'Amagombe. Okay. Era kituufu apapye Amagombe ne Geena tebirina nnyo njawulo naye ate birina enjawulo. Wetwogera ku Geena twogera ku kifo ekyebibonerezo ate wetwogera ku Magombe Amagombe galimu emirundi ebiri. Amagombe ge gamu gali mu kifo eky'ebibonyoobonyo naye ate amagombe ge gamu gali mu nsi we tutambulira era na wano weegali neyo gyoli weegali. Gali waag'oku nsi. Amagombe ag'oku nsi kati nga naga nti zino ensi ziri nsi bbiri mu nsi emu. Kati teziri nti nsi bbiri mu nsi emu waliwo emyoyo ensi ey'emyoyo wanene wetutambulira waliwo emyoyo egitambula nga Katonda aba takuwadde ekisa kingi nnyo atusobola laba myoyo giri invisible giri mu nsi ya mwoyo. Yes. Naye kati amagombe nago gatambulira mu nsi ey'emyoyo kwegamba osobola okusangira ddala nga sometimes nze mmanyi okuwulirako amagombe olumu nga gayita oba nga gawuluguma oba nga googera. Amagombe googera? Yes. Kwegamba kitwala ddala okutegeera bw'obeera spiritual osobola okusensinga okufa. Kati kitegeeza amagombe gaba gasembedde nga gegudde galina gwe gayita oba galina gwe gakimye. Kyekiva olaba nkugamba nti amagombe gatambula naffe. Nze ennaku nnyingi nnyo nga ndaba amagombe. Lwaki? Abantu bangi nnyo abaze ku kyaki oluusi Mukama n'ambikkulira nanga nti omuntu ono agenda fiirwa maama we oba ye agenda kufa oba agenda funa accident. Kati waliwo abantu abamu amagombe ageggula nga si ke kaseera akatuufu ak'amagombe ag'okweggula just nga geggudde kubanga waliwo emyoyo emirala egigasindiikiririza okweggula. Kati nzikiriza nti buli omu ategedde ekibuuzo ekyo. Ate gali ag'ensi endala gy'ogambye ey'omwoyo ngambye nti amagombe
ne Geyeena tekirina nnyo njawulo eri awo, naye lwakuba nti enjawulo eri ku Geyeena kyekifo ekijjuddemu ekyolubeerera ekijjuddemu ebibonyoobonyo. Ate Amagombe nago gatudde mu kifo kyekimu, naye ate go enjawulo gye galina gatambula, ate ensi eri eya Geyeena ey'ebibonyoobonyo tetambula. Kakati Amagombe ago galina enjawulo nnyingi, by the way, tukyogereko ekyo nakyo kiggwe. Amagombe galina abagakulira, galina sitaani agakulira, era bakola enteekateeka ne bategeka nti twagala gundi oyo kugamba bategeka emyoyo ne gijja ne giyingira okugeza nga nze kendi nti ndi musumba, kati emyoyo egyo ne gijja ne ginyingira nga ginoonyeza Geyeena, nga gikunoonyeza okuyingira mu Geyeena. Kankiddemu nkitereeze, Mukama ampe ekisa. Amagombe ngambye nti gali mu nsi y'emu n'ensi eya Geyeena. Enjawulo eriwo nti kwegamba ziringa department bbiri mu ofiisi emu. Kakati enjawulo eriwo, Amagombe ge gateeseza omuntu okugenda mu Geyeena. Amagombe yo transport. Yes, transport egenda mu Geyeena. Era gabeerayo ate n'eno mu nsi gabeerayo kubanga gaba galina okujja. Kampaniko ekibuuzo ekirala wennyini nga onnyonnyolamu. Gaba galina okujja ku nsi okubaako ate n'abantu be gakima okutwala mu Geyeena. Nti olunaku lumu nze ntera okubeera awo, waliwo ng'olunaku lwe nafuna accident eno eyasooka. Nze nawulira Amagombe nga googera. Eyokubiri nawulira Amagombe nga googera. Era ne mpulira ng'eddoboozi liŋŋamba togendayo, nga mpulira omusayi guwunya. Ago ge Magombe. Okufa, gajja n'okufa, wegabeera galeese okufa, gasobola oleeta oba omusayi nga guwunya n'owulira embeera nga tegitegeera. Sometimes abantu abamu bamanyi oga nti enviiri zinvudde ku mutwe. Just batugamba nga musezi. Ekyo nakyo naye oyo ye ekyo kyonze sikirinaako gundi. Mukyaleyo otambula muloyange enviiri zikuva ku mutwe. Mb'omusezi aba niyabali. Just manya bumanya nti there is something wrong. Waliwo ekitaba kya bulijjo. Ate nga si kya Bwakatonda. Ate si kya Bwakatonda. Kakati ago ge Magombe. Kakati ekibuuzo mu Geyeena eyo wadde onaatupapizza naye tujatuuka. Geyeena eyo watuukayo, si kyekyo? Yes, wanatuuka. Waliyo abantu. Waliyo abantu. Naye ate okusinziira ku byawandiikibwa, Geyeena tennabayingiramu muntu yenna, ekyali fresh. Era ku lunaku lwe olw'enkomerero okusinziira ku byawandiikibwa mbu lwe bagenda okukwata bano abajeemu bonna babasuule mu nnyanja eyaka n'omuliro. Kakati waliwo endagaano empya n'endagaano enkadde. Ebintu bingi ebizenga bikyuka okuva mu lubereberye weyatandikira. Waliwo ebintu bingi ebize bikyuka. Nze kyesikkiriza kyennyinamu okulowooza muli munda mu nze, ndowooza nkibuuze Mukama akimbuulire kubanga nange ekyo kimu ku bibuuzo bye nnyina. Oyinza gwandaba, oyinza okulinda amadda ga Kristo ge twogerako nti gasembedde agawamu oba oluusi n'otagalaba. Bino Bayibuli byeyogerako mbajja kubeera mu bire. Kati no bijja kubaawo, naye gwe oyinza okugalinda n'otagalaba, oba nze nnyinza okugalinda ne sigalaba. Bayibuli etugamba abali baabalamu mu kaseera ako bali mulaba n'amaaso. Abali baabalamu. Ate wekisoboka nti wakudda ng'oli mulamu era ojja mulaba. Akati enjawulo eriwo ku kino ekintu. Abantu bangi tumanyi okuddaawo oluusi ne tupanikinga oba ne tuteeteekateeka kimala. Kati kyalibadde kitugasa okubeera nga tupapa ate era nga tweteekateeka. Kati ate tetulina kubeera nnyo, oba waliwo omuntu omu yansindikiddeko audio ng'ayogera nange nga mbuulira ku bintu ebimu nendaba nga eba Mission Impossible. Kakati omuntu omwogera gweyogera ebintu. Waliwo ebintu
Sangala nnyo okugaziwa gundi ojja kumbuuza ebibuuzo bintwala ewala ennyo naye kireete Katonda akyagadde kiyitewo. Eyo nze nalaye nga kiri mission impossible. Kaakati yayogedde ku bintu bingi saagala kumwogerako kubanga agenda laba audio ono alabe nti ddala mbadde mwogerako agenda laba video nalaye nga ddala mbadde mwogerako ate nga ekiri mu mission impossible ekyo abantu nabo baagadde okimanya. Kaakati tulina ekizibu kye tufunye ku nsi ti Katonda ayogera ne Sitaani ayogera. Sometimes tumanya ani ayogedde mu bulamu bwaffe, abantu abamu tebamanya ani ayogedde mu bulamu bwaffe. Waliwo omu yaŋŋambye kyalina omusumba omunze gwe nalaba Magombe nti omusumba yamuloota nga bamugamba nti genda osabire eyo ewali ekyamagero kyo ewali okuddibwamu okwo. Naye tunatuma kubasumba nja kugumira ebibuuzo byange kuba nina bingi sirina nnyo mbuuza abatulaba bayiga okitegeera ebibuuzo byembuuza nze nza okuba ansa zonna nzirina naye waliyo abaliki abali guliini naye tujja tuukawo awo ndowooza. Kakati njawulo ki wakati wa hell n'ennyanja eyakana omuliro? Hell geyeena n'ennyanja eyakana omuliro waliwo enjawulo? Sirabawo njawulo kubanga lwaki nga nti sirabawo njawulo bw'otuuka mu bunnya obutakoma obunnya bwaka tebukoma bukka bussi ate olaba nga butengejjako omuliro. Kakati sirabawo njawulo na nnyanja obeera nga olabye effoomu y'omuliro n'effoomu y'amazzi wayinza obutabeerawo nnyo njawulo kubanga amazzi gabeera gagenda gaba n'ennimi n'omuliro guba n'ennimi. Kakati ekifo kiri obeera ng'omaze okituukamu ng'omaze okiyingiramu olaba nga omuliro ng'omuliro guva wansi nga gwambuka nga gukkirira ate nga kikka obutakoma. Kakati ndaba tewaliwo nnyo njawulo eri awo. Kale nze sinza asomesa olwaleero nze ni moderator. Kakati ekibuuzo kisembayo onabuuzizza wali mu katambya ono kati kino kyo kiri ku mulamwa tute speed nabyo bibadde ku mulamwa naye agenze nnyo mu maaso okusinga ategedde nnyo okusinga omusomesa. Kakati onabuuzizza okusinza ku previous teaching engeri gye wasomesaamu walaga nti waliyo amakomera era amakomera ago nonaga nti abantu babasiba okusinziira ku bibakoze nti naye ate ye alaba nti bayibuli egamba ebibi byonna byenkana. Kakati Katonda aba asinziira ku kyokugradinga ebibi ebyo. Kakati era ndowooza emboozi y'olwali gye tubadde tugenda okwogerako okutwaliza wamu alabira wala kubanga lwaki ngamba bwe ntyo waliwo abantu abalokole n'abantu abatali balokole. Kati waliwo abantu abasamize n'abantu abatali basamize. Kakati nga nkugaa nti amagombe gateesa waliyo abantu abaatumwa mu mission ez'okugenda okuzikiriza abantu. Kati n'ekirala sifuti kyenalaba enjawulo eri eri kyaleka basibira mu sifuti buli muntu afuna buli kibonerezo oba olina okifunamuko naye mu bifo eby'enjawulo osobola okusanga awantu nga waliwo nvunyo ng'ate mwemikisinzemu omuliroliro. Kati ate n'osanga awalala nga waliwo ekiriroliro waliwo amafumu waliwo ebintu eby'enjawulo. Kati ate nnyina awalala we natuuka we nasanga ng'ate webasibiddewo abantu ate abalamu. Kakati buli ke buli obunnya obutakoma njagala osooke gwaki andaba okirowoozeemu olowooza ke buli obunnya obutakoma omuntu abeera mu bbanga ng'atengejja kitegeeza nti ayina awantu wa stepinze wali. Kakati ngenda kubeera nga mu butambi buli obuddako nga twogera awayimiridde lwaki ali awo ye muntu kyaliwo asobera okuvaawo banedda. Kale oyo abadde Kathe Nakalule yabadde abuuziza ebibuuzo ebyo. Ndowooza Kathe bakuzeemu mukulu waali muweereza ebibuuzo ebirala mukulu ajja kukomawo kati jjenje efuuseewo oba afunayo poloti simanyi. Ndowooza tugenda kwetololamu katono nnyo wetukomawo tugenda tandika n'ekitundu kyaffe ekyokuna teweerabira Inisa Hotel mu kibuga Jinja yitirawo ebintu bitambule bulungi. Bwena yetaaga linki tukugambye ensi ey'omwoyo ey'ebirooto n'okwolesebwa ebe okutawanya nga tobitegeera asaba linki eyo tujja kuba nga ate ebintu bitambula bulungi nnyo. Katwetolemu katono tukomewo.